Certainly, you expected to win, but as we say, the voters have the final say. I declare Kanyesigye Mercy, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for the National Female Youth Representative to Parliament. Akatambi kentandise nako ke katambi k'olunaku. Omulamuzi Justice Simon Byabakama Mugenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda lwe yaliwo ng'omukyala returning officer amanyiddwa nga Jennifer Kyobutungi alangirira nti Mase Kanyesigye ye yali awangudde ekifo kya Female Youth MP oba omukyala omukiise ow'abavubuka mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Wabula gye bituukidde ng'ennaku z'omwezi 17 ng'omukyala eyawangulwa amanyiddwa nga Ampaire Diana yakubye eyamuwangula mu mbuga z'amateeka era gye bikkidde nga kipayopayo mu kooti omusango gubaddemu ebintu bibadde bingi nnyo nnyini ddala. Nabwe kityo ku vidiyo eno tugenda kubanga tukusaamingira up omusango nga we gwatambudde. Asumani baswalirwa wavuddewo n'omulamuzi ate era mukadde ke kamu na bingi bye babadde bagenda maaso olw'okuba nti bawakanya byonna ku vidiyo eno. Okusookera ddala katusooke n'omukyala ono yennyini returning officer Jennifer Kyobutungi bw'aleeteddwa mu kooti oba bwe yaleeteddwa mu kooti okubeera nga awa obujulizi yataddewoko oba yabadde n'embeera ey'okutamwattamwa bwe yabuuziddwa oba ddala ya recordinga serial numbers ezaali ku mabookisi. Omukyalo ono bw'ati bwe yannyonnyodde mu kooti. I'm not sure whether you write the serial numbers of the seals that we put on the box on the accountability. Pardon? Is it optional or mandatory? It's optional. Say what noise. You're sure it is optional or mandatory? Because we find that that's accountability of our papers. That means have okay, but is there a provision on that form? There's no provision on the accountability form. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Jennifer Kyobutungi eyakolanga returning officer ku lunaku lw'okulangirira omuwanguzi. Bw'aleeteddwa mu kooti omulamuzi n'amubuuza nti kyatteeka oba kyakyeyagalire okurikodinga serial numbers ezibeera ku bokisi z'ebyokulonda singa okulonda kuba kuwedde. Waliwo akasiru kabeerako serial number erikodingibwa neeteebwa mu bitabo. Omukyalo ono agambye nti si kyatteeka okubeera nti owandiika serial numbers ezibeera ku seals zino. Wabula nga ate mu mateeka kiba kyatteeka. Mukadde ke kamu omukyalo ono Jennifer Kyobutungi yalinga returning officer agenze maaso n'okubanga alayira. Yes, agenze maaso n'okubanga alayira mu maaso ga kooti nti na buli kyabadde ow'okwogera kibadde kyakubeera nga kya mazima newankubadde nga wabaddewo okwemulugunya ku kya seals okubeera nga ziyina engeri gye zaataataganyizibwamu ku bokisi ezo. Oye mukyala Kyobutungi ng'amaliriza okubanga akuba ebirayiro mu maaso g'omulamuzi gw'olaba ku screen owa Hoima oba gwenza okuyita Hoima Chief Magistrate George Kunihira ye yalagidde akalulu kano ak'omukyala akiikirira abavubuka mu ggwanga kasobole okubeera nga kaddibwamu. Bakira Honorable Asumani basaalirwa yabadde ku ludda lw'omukyala
eyawangula akalulu kano wabula nga yakubiddwa mu kooti omukyala amanyiddwa nga Mase Kanyesigye, era kubadde kulya na kukomba sowaani bw'abadde ng'agenda mu maaso olw'okuba nga yeeriga mu nkola ey'amateeka wakati we n'abaloopye omusango ate era mukadde ke kamu n'omulamuzi. Leka tuwulirize nga bwe kutulira mukko wano. Has said you can record using a phone, you can record on paper, you can use any other method of recording. Your Honor, our agents who were present at the time of sealing have confirmed that there is video evidence that these seals here on these boxes are not the seals that we are using that day. And Your Honor, for purposes of the record, and I beg to go on record with this, Your Honor, the seals on voting day, Your Honor, the serial numbers were 35, 50, 601. It was the first seal. The second serial number was 35, 50, 602. The third serial number was 35, 50, 603. And you know she did confirm that they flow chronologically. Your Honor, the seals here on this ballot box, one, they don't flow chronologically. But two, they are very different from what our record has. What is on this new seal? Your Honor, we have 23, 14, 267. The second serial number is 23, 14, 268. And Your Honor, the third, and one is skipped. You remember the returning officer said they follow chronologically. From 68, they go to 70. This is serial here. And that one is 23, 14, 27, 0. There is no 69. At the time of sealing, they were flowing. You want me to put you on record? Yes, one of the objections you're raising. Yes, because these seals here are very different from the seals of that day. Kaseera nga bagenda okusumulula ebokisi oluvannyuma lw'ebiragiro okuva eri omulamuzi George Kunihira, omukulu amanyiddwa nga Honorable Asuman basaalirwa alinnye mu kyoto n'agaana ne sekugaana yenna olw'ensonga ze. Okusookera ddala agambye nti ssemateeka akkiriza omuntu okurekodinga ku lupapula oba okozesa peeni oba vidiyo okubeera nga arekodinga mukaddeko okusiiringa ebokisi ng'okulonda kuwedde. Era n'agamba bo balina evidence eri mu butambi obw'enjawulo nti baalikodinga ng'ebokisi zino zisiiringibwa nga okulonda kwali kuwedde. Era mukadde ke kamu n'agamba nti seals ezaateekebwa ku bokisi bagenze okuleeta bokisi nga siiru zaakyusibwa oba nga si zeezo ezaateekebwako. Mukadde ke kamu baalikodinga n'ennamba ya seals ng'okulonda kuwedde. Bagenze okutuuka nga ennamba tezikwatagana na zaaliko eza siiru. Bakira omulamuzi k'omulabi atambulamu kokkaawo abadde amugamba nti let me put you on record because of the objections you're raising, nti kankuteeke ku alikooda oba mbeere nga nkuteeka wansi ku lupapula ku buli kyoyogera, wabula kino tekirobedde mbeera ya kubeera nga ebokisi newankubadde nga Asumaani basaalirwa abadde agamba nti ziyina ebirumira naddala siiru okubeera nga tezikwatagana, ebokisi bazisumuludde. So we are going to open the box. Look at my help me. Open the box. And we have the knife taken away. Open. No, open.
Mulabe bulungi process nga basumulula eboxi. Kati wakati nga eboxi emaze okusumululwa obanga zimaze okusumululwa mu maaso g'omulamuzi George Kunihira, ebizuuliddwa bibadde bizibu nnyo bya kutwala mu mitima naye ng'ate mu mazima byebyo ebibadde. Leka tusooke tulabe ekibadde oludda luno. Now you have the first paragraph 190. Wakati nga eboxi zimaze okusumululwa nga bw'osobola okuba ng'otunula ku maaso g'abamu ababaddewo nga bali mu kwewuunya okw'ekika ekyawaggulu, balooya b'omukyala amanyiddwa nga Kanyesigye Mase oba Mase Kanyesigye bakizudde nti munda mu bokisi muno mubadde temuliimu mpapula ntongole zilaga engeri gye baalikodingamu serial numbers ezaali zikakasa security ye obululu buno. Jjukira buli we bamaliriza baba bapakira ebokisi ez'okulonda nga kuwedde, mu bokisi mwennyini bateekamu empapula eziraga nti kuno tugenda kuteekako serial number bweti, era muno mulimu obululu obwa serial numbers bweziti paka ku bweziti. Kati baloya bamaze okuba nti no babikkula ebokisi bagenzo kizuula nga records ezifaananako bwezityo teziriimu, era kino kibaleetedde okwongera okufuna okutya n'okwesikamu okw'ekika ekyawaggulu. In fact bw'obanga weetegereza mu bokisi zino ze basumuludde basisinkanyenga obutabo obumu serial number eri ku bululu obumu tefaanagana na booklet obw'obululu. Kati oli ayinza obutakitegeera. Bw'oba wali ogenzeeko okulonda bakuwa akalulu, naye akalulu balina akatabo ke bakayuzaamu. Kati gwe bakuwa akapapula k'akalulu kubaako ennamba. Kati ennamba eyo ne mu katabo muyinamu akantu akasigalamu kwe bayuza kabaako engeri y'akasiriyo nnamba. Kati bagenza okusanga ng'obululu obuli mu bokisi obumu bw'okebera obutabo obulimu siriyo nnamba zaabwo nga tezikwatagana na bululu, ekitegeeza nti akalulu obeera ojja kwesanga nga tekandibadde ka mu bokisi eyo oba tekandibadde ka mu katabo ako, naye ate keesanga katya nga kali mu bokisi eyo. Ekyo ne kyongera okuba nga kireeta oludda lwa Mase okubaamu enkenyera nga bakulemberwa lead counsel waabwe Honorable Asuman Basalirwa. Ono nno gye tutuukidde essaawa zibadde 4 ez'ekiro ennaku z'omwezi 17 Februari ng'asaba busabi afazaali kooti bino byonna ebiyimirize esazeemu okuddamu okubala akalulu kano. There was an attempt to take you to the definition of tampering. What I want to submit that the definition adopted by this court is descriptive. It is not denotative. And in all the guidelines we are giving, you were merely describing. Therefore, court cannot take a denotative meaning
when the wisdom of court, the definition is descriptive. I thought I would put that on record, Your Honor. Okay. Number 2, Your Honor. When we agreed to a verification, it was for a purpose. And once the verification revealed irregularities, revealed inconsistencies, revealed mismatches, that in itself was enough to satisfy the requirements you had put in place. That in itself was enough. Mismatches between? In the numbers, for example, Your Honor, how does Electoral Commission record ballot books as 8 and in the box there is 9? How do you explain that? Even if you go mathematically. So one of the two is not right. Either this document that has 8 is a false document, or one of these ballot papers in the ballot box is false. Note of the fact that the second respondent in his statement did not dispute the mismatches that we did identify, and yet was the one responsible for organizing, conducting, and supervising the selection. He didn't dispute, he didn't rebut, he didn't explain these mismatches. That can be taken. He only invited the court to carry out its own verification. Suo motu. So we want court to take note of that. Finally, Your Honor, we reiterate our prayers that we've been able to demonstrate on a balance of probabilities that there are mismatches, there are glaring errors, there is tampering as described in the ruling, and therefore we pray that this is not the case, that should actually proceed to its to a recount. We so pray, Your Honor. Ambo by'omukulu Honorable Asman basaalirwa ayongedde n'ali obuuka ne sekulya yenna n'agamba nti mazima amatuufu omulamuzi abadde amusaba afazaali asazeemu bino byonna takkiriza kyakugenda mu maaso na kubanga babala bululu. Ayogedde ku nsonga y'okubeera nti buli kimu kibadde kyakyankalanye oba nga kyakyankalanyiziddwa n'agamba bwe baba nga basanze mismatches amazima tewaba nsonga lwaki okugenda maaso n'okubala akalulu kuba kugenda maaso ng'omulamuzi we yabadde alagidde. Mismatches abadde ayongera okubeera nga atunuulira ensonga y'okubeera nga ennamba ezarikodingibwa ku lunaku luli ate bagenza okuleeta amabokisi nga tezikwatagana, era n'agamba nti n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini kaabadde tekeegaanye ensonga ey'okubeera nti mwabaddemu ennamba ezitakwatagana mu mabokisi. N'agamba nti kati akakiiko k'ebyokulonda n'aba nako kennyini kakyesambajje ne katabeera kiriya ku kyo, lwaki ate kooti yeebe yeetikka omugugu ogw'okugenda mu maaso n'okubeera nga babala akalulu. Nkugambye Honorable Asumani basaalirwa abadde kutebuuke era abadde olugoba oluwaabi alukutte ewazibwa ennyo okkakananga omulamuzi amuwuliriza ne sekuwuliriza yenna. Gye buli eno ssaawa tuli mu 6 gwa kiro, ennaku z'omwezi kati zimaze okuba nga zikoona 18 Februari. Kugambye omusango twagutandise ku makya ddala ag'ennaku z'omwezi 17 Februari guguno gutuzuzumbiza paka matumbi ga kiro. Omulamuzi omukulu amaliriza wa Hoima Chief Magistrates Court amaliriza n'alangirira n'agamba nti munna NRM Ampayire Diana omusango yabadde awawaabidde omukyala Kanyesigye agugobye kooti ebigaanye okusinziira okubeera nti oludda lwe babadde bawaabidde lukoze buli kisoboka mu kutuuya n'okw'amaanyi ne kukkirizisa kooti egobye munna NRM
omukyala Ampayire Diana eyabadde awawaabidde owa Independent Mase Kanyesigye. Ojja kujjukira Mase ye yawangula obwa Youth Woman MP ow'eggwanga. Kati muna NRM oyo gw'olaba alina flag yamuweebwa President Museveni ye yabadde akubye oli mu kkooti. But Kooti etambudde nga bwenzize nkusenjulira ensonga kuva gye zivudde. Era awo Honorable Asumani basaalirwa abadde yeegeyageyamuko ne client we ng'amugamba nti totya bano tubalina tubalabisizza buli wamu tebalina we basobola kubanga batunyigira tubalina mu ttaano. Kati nze ngamba nange munnebazeeko ng'owaagaliwo omusango naguvudde eri misana nga 17 tutuno tuli mu 18 February matumbi ga kiro sawa tugenda mu 7 omulamuzi amaze okulangirira anange kambikomye wano. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.